nkwaniriza omulungi gwe wenna eyeekuumira ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Olulassange Online TV. Nze musomesa Munnabusiro Savabosa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Ssengule 1222. Olunaku luno olwaleero ndina Kiwuuwa David. Kiwuuwa David ali ku kamera. Ono mutabani wange omuto yasazeewo leero tukole FMB ate tusomese. Olunaku olwaleero katwongere okwekenneenya ekitiibwa eky'obwannaalinnya. Nnaalinnya y'ani? Kubanga abantu bangi bambuuzizza nnaalinnya y'ani? Njawulo eriwa ku nnaalinnya ne Namasole? Naye okubannyonnyola obulungi ndowooza kambyawulemu. Ebitiibwa ebyo byonna by'amaanyi mu Buganda, mu butuufu byo by'amaanyi. Naye Nnaalinnya okusookera ddala gwe njagadde okussaako essira. Oluvannyuma Namasole ne tujja kumwongerako, naye nga Nnaalinnya ye gwe njagadde okussaako essira. Nnaalinnya ye Mumbejja asika n'Omulangira yenna abalondeddwa okulya Obwakabaka. Kati mu mpisa z'Abaganda omukazi yenna asika n'omusajja ayitibwa lubuga. Ekyo osaana osooke okitegeere era okimanye. Era ne Nnaalinnya okuva edda n'edda yayitibwanga lubuga, ng'ekitiibwa kino eky'obwannaalinnya tekinnaba kwanjulwa, kusoosootolwa, kusansuka, kuvaayo nnyo kwanya. Kati wuliriza, Omumbejja ayitibwa Damalinkinzi. Omumbejja Damalinkinzi oyo yali lubuga wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ba Muteesa asooka, era oyo ye yasookera ddala okuyitibwa Nnaalinnya. Omumbejja oyo Nkinzi yali wa lulembe nnyo ate nga wasimbo nnyo mu byonna bye yakolanga. Kakati Kabaka bwe yamuyitanga ng'ebibbo bituuse, lubuga ono yasanganga biri mu ddiiro. Kabaka kwe kugambanga nti lubuga wange alinnya nnyo mu bibbo, lubuga wange alinnya mu bibbo. Ebigambo ebyo ng'abyogera biddingana nti lubuga wange alinnya mu bibbo, naye lubuga wange alinnya nnyo mu bibbo. Tegedde nga omuntu yenna bw'aneemulugunya. Kati ne lubuga yennyini bwe yatuukanga nga ebibbo biri mu ddiiro, nga tayagala kuyingira, yagambanga bugambi kimu nti Kabaka, anti ng'agamba Kabaka nti naalinnya mu bibbo, naalinnya mu bibbo. Yagambanga nti naalinnya mu bibbo nga yeebuuza. Kati ku njogera eyo Kabaka naye kwe yasinziira, ku njogera ya lubuga oyo Damalinkinzi, Kabaka Muteesa asooka kwe yasinziira okumuyitanga Nnaalinnya, n'okutuusa erinnya Nnaalinnya nalyo lyavaayo ne litta erya lubuga. Lwakuba nti nno olw'okuba nti Abaganda baagala nnyo okukuuma ebyafaayo n'ebyo ebintu ebyasooka babissaamu ekitiibwa. Ng'ekyo kiri nti tulina n'olugero olugamba nti ekyasooka kye kikulu, ekyensuti ky'enkoko tekyetikka. Oba ekyasooka kye kikulu, akakooweekoowe kakulira akalevu. Kati Abaganda bassanye ekitiibwa mu mbeera eyo, kyova olaba oluusi Nnaalinnya bamuyita Nnaalinnya lubuga, ne bajjayo ne kali aka lubuga kubanga ke kasooka. Kakati ekya Nnaalinnya bwe kityo bwe kyejja ne kivuvuba oba ne kijjawo ekya lubuga, kyo ne kiryoka kiddaawo ne kyegiriisa nga ekitiibwa ekikulu ekiweebwa oyo Omumbejja asika ne Kabaka. Kati lyafuuka linnya ate Ettongole, linnya lya lubuga wa Kabaka Ettongole. Omukopi aba na lubuga, Kabaka aba na Nnaalinnya mu buufu obwo oba mu bufunze. Mu Bwakabaka bw'e Buganda ekitiibwa kya Nnaalinnya n'ekya Namasole bigoberera kumpi nnyo ekitiibwa kya Kabaka. Era abantu banjawulo nnyo. Ebifo Nnaalinnya ne Namasole gye basalawo okuzimba oba mwe babeera nabyo wano mu Buganda tubiyita mbiri, biyitibwa embiri, ziba mbiri. Era tugaa nti olubiri lwa Nnaalinnya, olubiri lwa Namasole, ebifo ebyo biyitibwa embiri. Empisa ey'okusaawo olubuga asika n'Omulangira asikira Obwakabaka yatandika ne Chwa Nabakka. Yasika ne Kwamagezi Nabachwa ow'Engonge muwala wa Kisolo. Kategedde ako. Kale nno mu mpisa z'Abaganda Namasole kuva dda nga takkirizibwa kufumbirwa. Era bwe wafuuka nga Namasole ng'olugwe toddamu kufumbirwa.
kujjako waliwo yamenya ekyafaayo ekyo tulikomawo ne tukibagamba waliwo Namasole yakimenyamuuko awo. Edda no ne Nnaalinnya era n'Abambejja abalala tebafumbirwanga, naye Nnaalinnya n'Abambejja okufumbirwa byatandika ku Muteesa asooka oba ku mirembe emiteesa egyasookera ddala. Ssekabaka Muteesa oyo asooka yasooka okufumbiza abaana be Abambejja mu bakungu. Ekyo nno kijjukirwa. Namasole ne Nnaalinnya n'Abambejja mpozzi olw'obutafumbirwa ng'abakazi abalala, Abaganda kyebava babayita oluusi nga babateekako n'akagambo ssebo mu kubalamusa. Naye ate twannyonnyola akagambo kano ssebo gye kaava oba ekitiibwa kino okuyitibwa Abambejja nakibannyonnyolako mu abagoberera obulungi okuba nti nno bayitibwa ate nga si basajja. Mu mpisa z'Abaganda ez'edda Abambejja tebakkirizibwanga kulya nkoko n'amagi n'enseenene nga abasajja. Ate n'ekirala si Nabambejja bokka, ebyo tebyalibwanga bakazi bonna okwetooloola Obuganda bwonna. Waliwo Bannamasole ne Bannaalinnya ab'ensikirano ababeera mu masiro ga Bassekabaka, abo balina engeri gye babaawulangamu amangu ddala nga bagamba bugambi nti Nnaalinnya w'Ekyebando oba nti Namasole w'e Bumera, kubanga bwe bagamba nti Nnaalinnya w'Ekyebando omanya nti oyo ali mu bifu